It's not a game of kulaganiani. If we need each other, let's have a peaceful dialogue. Ego tujiteke ebbali. Tompa mitwalo mukaaga mbadde nebeezaawo emyaka 10 n'omusobyo. Okay, basi bano nnyo mugamba muti abali Kachumba TV kaso bitambulira ddala bulungi nnyo. Kati nno ndi wane eno Martin Road era tuli mu video shoot y'omukulu Fiki Gaza naye oluyimba baluyita Kikete. Genda olunoonyeeko obalindirira akaddeyo kakukunira bwoti ogende olufune. Kati nno mbingi byayogedde atufunyemu naye wano interview n'omukulu Chezeni Blood boogera ebintu bingi nnyo naye ekimu ku kye boogedde Fiki Gaza ani yamukuba ekikono otugenda otandikira bwe tukuzuula nno akwa Fiki Gaza ekikono n'atakola luyimba na Spice ogenda ku ntandaalo naye yasala panya n'amufuna era essaawa yonna tugenda funa oluyimba lwa Fiki Gaza ne Spice. Ekyokubiri omukulu Chezeni Blood ageze n'agamba nti nno gwe wenna anyooka ng'obwongo bwatabuka munoonyeeko alina ekitongole kati ekiyamba abantu abo otabuseemu ebintu bigenda beera nga bitambula ddala bulungi naye bwaddewo abantu ab'enjawulo badde njagala munneegatteko ate tunyumye mukono omukyalo ono simanyi oba akoze eki kamera enaatumala nga mugazi bulala annange etuggwayo anti Obuganda bulala ogamba otya? Ndi bulungi oli otya? Oli obulamu bugamba ki? Nga bw'obulaba. Bweyagala? Bweyagala. Obulamu bugazi? Bugazi nnyo nga Buganda bw'ogiraba. Amanya gwali? Bampita Mase alina omugisha aga TikTok Mase the Goddamn Sugar. Mase the Goddamn Sugar? Yeah. Ani yabikutuuma? Nze kennyini. Mase the Goddamn Sugar. Okimanyi ekitegeeza the Goddamn Sugar? Kasukali kaba wali wennyini. Ani agamba nti olina kasukali? Era okawulira. Bagamba olina kasukali? Olina omwami? Oba ntwalemu ggwe? Kuba ndi singo. Tosobola kwetulizizaako bbumu. Kati gwe sobola kwetikka. Wali abasajja bakugezezaako bwoti ne ŋŋamba ng'olaba okutukira mu miguwa. Kati obeera wafuna musajja kigwetazi nga bwe weeraba ntongereza puuzi ate kati ngereze kwande funayo omulala gwogerezaako kale gwe bala mu kifaananyi ekyo kale nga mutonotono nga ggwe nnemeddeko owaayi abantu babuuza nnyo olinayo ku baana sinazaala nkyali mwana muto naye tonkaabye kubanga nange omwana mwagala lwakuba buli lwe ndowoozaamu okuzaala nzijukira nti nkyali mwana muto. Wogejja biki kulya bulungi munnange mikisa myereere kasita oba n'emirembe n'ekika nekikusiima nekigamba yono omwana waffe fe abaamuzaala onyirira n'ogwo emirembe ng'olina mingi tuli mu nnaku mu nsi erimu ennaku abantu bakaaba kati gwe woolisanyukira nze ndiba nkaaba vice versa. Kati saawa zino nzaaliwo nzaasanyuka n'emirembe gyange. Ne kati bw'oba oli mu nju ekiyenje abakazi mutannyo ebiyenje. Naye tokyogera ko nkitya. Osobola okudduka. Maama nnyabo naye ng'awo sivaawo kuba amaanyi agasitukawo gaba gabuze. Nkanya kuyita maama nnyabo. Okimanyi abantu baali bamanyi nti olya buli nnyo. Kati mwe abasinga okulya ennyo ne mwetikira zibaga pizza ebyo byonna sibirya simanyi na testi yaabyo. Just walabira nga omubiri guzze bwe nti bwe nazaalwa naye Katonda bw'ali agala okugukyusa ng'agukyusa. Wazaalibwa oli munene? Baze bangamba banzaala ne kilo 9 simanyi oba omwana wa kilo 9 abaayo simanyi. Bakuzaala kilo 9. Wagejja nnyo. Kati mu biseera by'eby'eddembe okola ki? Mu biseera by'eddembe olayika omulimu nkola airport pick up ntunda omuzigo omuganda ngulina abagwagala bwe mbaako ne ka side business nga waliwo agambye Mase jangu tukolemu nga bwondabye wano nga nkifa bakola. Wagambye gwani amanya? Mase eryokukola amanya go Mase alina omugisha. Talina omugisha atunda atya omuzigo omuganda? Like anti kati tuli mu Buganda kati wona ogamba nti ntunda omuzigo omunyankole. Gamba omuzigo omunyankole. Omuzigo gw'ente. Omuzigo gw'ente. Anti kati mu Buganda oli bw'aba ayagala. Abaganda beeyagaliza nnyo. Kati tosobola ng'olutalo lwatandise ogamba
ndi muganda oli gino bayina okitegeera kati byonna tubikola Buganda okola pick up abantu bajja kusawa entebe no batwala gye babeera ovuga bulungi nnyo olino atera kubuuza kati olwo olubuto olutuula lute mu motoka entebe eyo bagikolanga eri special nina omuvuzi kale kakati abantu biki bye basinga okwogerako mu comment section eyo bw'oteekayo video banaye banjagala naye nga bwe banvuma naye tebanvuma mba mpayiriza bambi agamba naye Masi wagejja bambi I like the way you are ate nze bw'oyogera ebyo mba mpulira bulungi nga bampaana nga banaye message ng'oziraba ziri serious n'oseka n'okuseka kyokka naye kisobola okwemuula kale osobola okukola bye sitasobola kukola n'ogamba yeeko okiraba ekyakuleetera obutono kati tebakuwa amagezi okole ku jimu nali njikozeeko lwakuba nze katwewunguntu nteera n'empugukamuuko kubeera physical oba osale ku mubiri kale wamma siri physical gwakwata oli fiiti ndi fiiti kale nkulabi wali ng'ozina ne ŋŋamba wali oba ogakoonera ddala Mase bole bajjabo Mase ayina byono baaba oli mugazi Obuganda buladde kale base bole bajjabo byebyo kanyumyemukko ne beautiful atudde wano bannange togaana nze wuwo ate ndi mukwano gonno ogamba otya amanya Angel so kugendeze ka music ndine Angel wano kati ozze ggwe ng'akola kingaani nzanga dansa ndowooza oba Vixen omanyi okuzina sinyo naye nzina sinyo naye ngezaako balindire video bannayo omwana bamulaba azinye kimulaye ng'azinye ntuuse bigize naye obudda ndi awo neesunga kulaba bali mu video naye ate ensanze omaze nojja kundaba kafaananyi nga kalungi kandabe gwe kimanyi oli wakabi nojja kundaba nga video ewejje ng'oggyeko okuzina biki ebirala byokola ndi muyimbi nakulabye eddala beguyo ekyo ekifaananyi kyo nemanya nti ono mwana sitata abwo obuyimbi gwani tusas enyanga ganakola wane Uganda gajja kola nga luzungu nnyo tusas gajja kola kati oyimba music kikazi nyimba byonna olinayo video abantu babuulire bakunoonyeeko munoonyeeko wonna TikTok Angel Tusas YouTube wonna buli wamu onsangawo just otekamu Angel Tusas number 2 SASI tuweemu akapeera osobola otuwamu akapeera just kati ninnyo kayimbako kayimba kange gwoliwa otolimpulira ffe kiwubalo gano gayaya ngatya gaferegala butegalina bisanyizo Tracy Melody omumanyi mumanyi kiki kye mufaanaganya abula tewali Tracy Melon is Tracy Melon Tusas is Tusas ate oyimba bulungi olinga ye neyanziza bali kusimba naye abantu bakigamba siyinza asoose okigamba kati olina manager noonya management sinnafuna manager tuluzaamu kamera olabe manager wamma kati mbwe sizaana kubeera manager manager alina ajja nga ali willing okukola nze ndi willing okukola ndi ready ndi available anti bamanager b'e Uganda talent weri buli kimu dedde bamanager b'e Uganda buziwe bateekamu abayimbi bateeka ate manager sede banange kireya oya nina awo tuli bavubuka bato ba youth yabad shidi hali twefuna nuti street hustle kugatta mwana manyi mu byokkagoba mu byokkagoba bw'obanga olina omulamwa gw'onoonya era osisinkana abali ku mulamu ogwo so kati muganda wange ono musanga nnyo mu bifo ebirimu okwekulaakulanya ng'era bw'olaba nti ebiseera ebisinga bayinza olaba abayimbi abava mu ghetto
ng'olumu abatalina buvunaanyizibwa naye nze nkolaganyeko ne Fig Gaza kimpadde ekifaananyi ekyenjawulo nti musajja wa buvunaanyizibwa akola emirimu gye ate n'agezaako n'okukwatira ku bavubuka banne mu ghetto okubasitula. So basically nze engeri gye nasisinkanamu naye yali ku haso. Yeah man. Nali nkagoba. Natukagoba byakanoonya. Obimanyi. Soko tusemo oluyimba luneera. Yeah. Concept yalo era tulabyemu n'omusawo. Yeah. Soko tuzemu concept yalo. Kati Chikete is a ghetto love story. Nenga bw'omanyi dancehall music oba music yenna bwe tukozesa ekirabo eky'okuyimba ate twagala tufune ne purpose oba tufune omulamwa ogusomesa eggwanga nti oli bw'alaba vidiyo ng'alaba abanyenya obubina ng'alaba abanyumirwa kituufu kye-entertaininga naye ate waliwo information endala eyinza oyitira ku ekyo nga bw'olabye ebipande bibaddemu nti stop rape in the ghetto, your mental health matters, stop violence in the ghetto. Kati bwe tukozesa music ebitone byaffe oba gift naye ate ne tusobola okuyamba societies ze tuvaamu nakyo kiba kirungi. So nga kusaidi yange wano waliwo omusawo era naye ajja beyanjulira naye nga ebibuuzo bibadde bikyali by'abayimbi ebyange byombuuziza byebyo ne Gaza naye waali ate tuli Gaza. Oluyimba ani yalukoze? Oluyimba yalukoze Big C waali Yeah. waffe wa Kabuye. Yeah man, Big Sa. Yeah man. Yeah, Zulanda yatukwatiddemu n'agamba fully family. Twalwewandiikidde Yeah. Zulanda naye natukwatiramu ngero n'agamba Yeah. mugenda kiwulira masavu mereere. Yeah, killer. Tubadde tumanyidde eri mukwano ebintu bya uptown naye omuleese eno. Ate talinayo luyimba lwa dancehall. Abantu abasinga nnyo ebintu bya mukwano. Anti era kati era okyusaamu. Yeah. Tegera kuba kati neno downtown bamwetaaga. Naye nabo mu ghetto bagwa mu laavu. Nabo bagwa ayagala bajja mu kipenzi. Ghetto gisanze otya? Figures yagimanyi. Weda tuli eno tukyoma nga omanyi ghetto banze kyenjagaddeko nti ekugula obwongo nokkiriza nti buli ffenna ku nsi eno kwe tuli physically n'ate mu bwongo buli muntu ali mu nsi ye ate ne kikuyigiriza okurespectinga omuntu ayawukana naawe mu ndowooza n'otalowooza nti ye mukyamu olw'okuba ye abiraba bw'atyo nga bw'abiraba. So abaghetto yuti bali freestyle nnyo kyova olaba leero tusobodde okujja mu ghetto ne muwala wange nenzija naye nga tetutidde nti oba kiki n'amiitinga Kateero mutabani w'omukulu kwegamba tugezeeko n'okusigira ekifaananyi ky'abato bannaabo abalijja nti music tumukozese nga platform eyinza okuyamba society yaffe because ffe abayimbi we are simply mirrors of the society. Abatulabirako bangi abatuyigirako naffe abayimbi betukuze twegomba betuyigiddeko bangi. But the best thing we can do is to help change our societies nga tukozesa ebitone byaffe. Wetuukidde obudde buno ng'abayimbi bakyagenda mu maaso n'ensomooleza akasente ke baafuna mu UPRS kyesimanyiiko nti nno mu mwaka funo kaali kati UPRS twafunawa tewafuna kasente UPRS waliyo sente zirali nze nina version yange endala naye Gaza kasooka kuweeyiye anti kati UPRS eriwa soko nyumize feed temanyi gye woofiisi yazo ziri kansanga era baagaba sente baafuna ku kasente Uwizo aba yafuna 2 nange njogeremu ze nafuna ezange zikwasa n'ensonyi olw'okuba tuli bannayuganda tulina okwegamba amazima ate mu mazima omwo osanga tunayigiramu. Nze amazima UPRS yampa emitwalo 6 egye Uganda nkubuulira yes nempuliranga gwe bawemudde ekigambo ekinene okitegedde olw'ensonga muganda wange nze nyimbye emyaka 10 n'omusobyo nga sirina manager sirina kiyenze company nze byonna nina video ezisukka 10 ku YouTube buli video teka milioni 10 kudda wansi solo investment okitegedde kati oli bwakwata emitwalo 6 n'agikuwa abanga akolimira business Omunayuganda enzoloza ya dola okitegedde ja Uganda siringi naye nze nazaayo feedback yange omukulu Martin ne Alan Tonix yaba PR b'ekibiina sente ezo nazikwata nenziza ku account yaabwe ne bagamba sente ezo bombanga temunatuuka kwogera ku bya sente mbadde nsaba bya sente tubizze ebbali mufune the right PR team public relations office
egenda okusobola okuconvincinga ba stakeholder tukwatagane nabo. Take a scenario nti omulimi alina ebirime bye bye yalima mu kyalo eyo ye muyimbi, okay? Ne wajjawo company esobola okufuna ababigula mu kibuga oba ne Bulaaya emusololeze, right? Company eno bwebezze yeetaaga omuyimbi oli as much as omulimi oli bw'agyetaaga. Naye ate omulimi emmere ye ne bw'aba tafunye company gitwala mu kibuga oba oli awayinza okulya amatooke ge n'atafa njala, which is contrary to what UPRS is selling. Yeraga nti abayimbi mwenno temweriiko, mulina otwefasa, mulina otunoonya. It's not a game of kulagaaniyaani. If we need each other, let's have a peaceful dialogue. Ego tugiteeke ebbali. Tompa mitwalo 6 mbadde neebeezaawo emyaka 10 n'omusobyo. Ebya ssente bwe biba binajja nga binatereta structures, let that be kept to them. Don't humiliate, don't turn down anybody's hustle. Mwe bagayi temumanyi bantu bye bayitamu mu hustle fiiki. Abo babuulire. Yes, man, because they asked for details, blah blah, bank details, and 60,000 $1 million more. Gwe chosen blood was ali worth. Tombuuza mwana. Enamba yange baka bagina. Naye ngasimu bubi mwana. For me, kati uliriza bro, in conclusion, nze nga nze mental health advocate, buli wotwogera ku kintu oba okivuddeko, okay? So kati for me when I speak out mbasiyomba, era mmaliriza nga ngaba solution nti let them have an organized PR office esobola okukungaanya ba stakeholder ne ba harmonize nga ne twogera business. Okitegeera tubeetaaga nabo batwetaaga naye twetaaga harmonizing. Don't give me 60,000 bro. Ogamba mental health advocate. Yes sir. Wali obaddeko mu mbeera eyo okuteeka mu depression oba abantu b'olabyeko era ogenda kitambuza otya okulaba nti abayimbi bangi nnyo balina mental health n'abantu abalala kubeera ng'obakwata. Webale kimalayo bulungi nti si bayimbi bokka n'abantu ffenna. Nze depression kituufu nagifunako ate nenjivaamu, okay? Nafiirwa mama wange, okay? Nafiirwa mukadde nga tuli mu lockdown nga nakazaala muwala wange ono. Was a parent for the first time. Bitiisa abantu bangi mbalabye ne bazaala abaana baabwe ne badduka ate ng'oluusi ne ssente bazirinawo, but just because mindset eba etidde nga kipya gy'oli, okay? Naye nze ekyannyamba nti when I become a parent for the first time, bwe nafiirwa mukadde wange nalina mukwano gwange omulungi by my side, Winnie Nwagi nga already yafiirwa mukadde we, my experience agimanyi, she could relate. She was a parent before I was, she could relate. So now mpa gye bayita emotional support and guidance. Era ye nyini nankwata nantwala mu cash gym emuyenga kuba yali akola exercise. Nze golaba wano ekyatereza mental health yange because nagenda nenkola exercise. When you look at me, bunyama abamu baloza tugenda mu gym kwetega ba sugar mummy and all that. That's a very big misconception. Physical exercises ziyamba omubiri okuba healthy, and a health body breeds a health mind. So nze mu ngeri yange gye njagala okuyamba ku mental health through my story that I got recovery from physical exercises. I'm basically giving a tool for mental resilience. Nti obwongo buno bro, kitwale nga bola bigwanga nti lirina amagye abasirikale ne bwe waba tewali lutalo amagye gakola training, okay? Kati kitegeeza olutalo we lunajjira amagye gaba geetegese. Kati gwe mu bwongo obwo bukulwanira entalo okusalirawo decisions, training ki gy'okola? Wali abakola yoga, waliwo abagenda ewabasawo ba therapist nga musawo Joy wano gwe tuyina, waliwo abakola tizi nga bagaza, you know, oba olina okwebeereramu basically okwesupportinga mentally because obwongo bubeera mu right form. Byokola byonna biba bitambula era mpuzika nga ngamba heal yourself to heal the world. Yeah man. Nga tulina bagenda wa musawo twakulabako emabegako eri ng'olina mikwano gye egy'enjawulo naye obudde buno temukyatambula mwenna temukyali mwenna tetumanyi mbeera ki yatuukawo. Anye nange ndikaana kambaata kati siremera nnyo wantu shegeera tuyiiya kati tunaabeera n'abantu bamu si be twazaalibwa nabo tutambula ne tuyiiyayiiya shegeera nyinza olemesa oli ng'eno gye ngenda ofunira omulamu shegeera. So nze njiiya buli wayi nkyo ojja kunsanga ewala leera nga siina kyoze nnyo shegeera.
kubeera sigenda kwatagana n'abatunzi bannyaanya kwatagana n'abayimbi bannange. Twali tumanyi nti n'ogenda kukola oluyimba ne Spice naye n'okuyimba tewayimba abantu ne beebuuza ki ekyatuukawo. Enkokola zaali nnyingi n'ebyo bibaawo. Bakuba enkokola Tombuuza bingi gwe manya enkokola zaali nnyingi ebyo bibaawo. Oyagala naawe kuseka? najja sikubuuza ani yakuba enkokola. Saakugamba kuba oyagala kukeneka otegeera nze mba mbalaba awo jukira nze ndi fully active. Spice oluyimba twali tugenda dukolera tukyali mu ntegeka ne manager we njogera naye. Oyogera ne Spice? Njogera ne manager we. So tusubire essaawa yonna anytime luyinza okujja nga surprise nga luno kikete twakakita okitegeera kuba tulinayo ekikete nze nekyo ze. katono abeera bakuba enkokola wano kibalekawa. Anti kati enkokola bulijjo era kuva buto bazikuba era ne muzeeyi yatugamba enkokola bazimukuba. Teri gwe batakuba everywhere. Kati gwe olina okwebereramu. Musawo gyo ogamba otya? Ndi bulungi basi. Emboozi y'abasawo bakomba. Mwongere akazinda. gange bampita Nyamtoro Michaela Joy, the community social worker, mental health advocate and youth advocate in the whole of Africa. So I'm the representative wa bavubuka on a global platform. And naye major interest yange eri mu mental health advocacy and mental health work. Kubanga twakizula, we are in a society of people who are gifted naye just because environment oba circumstances zibaletera limiting beliefs oba okulekerawo okwekiririzaamu. So we are using mental health advocacy as a tool of cultivating resilience and promoting one love, peace and unity in the communities. So obusawo buva mu ango ya mental health oba counseling. So mu bufunze bampita musawo kubanga ndi mu counseling business and psychosocial support. So tembeereeyo ne mufa stress, depression ebizibu ng'abasawo weetuli. Ku experience gy'olina kiki ekisinga okuleetera depression ne Well, mu experience yange ng'omuntu ekisinga okuleeta ezo issues is abantu lacking a strong support systems. Nti w'oba oyita mu buzibu tolina muntu agenda kukwata ku mukono to walk with you through your darkness. Naye ate w'oba oyina omuntu oba support system esobola okukwatirako mu transitions ez'enjawulo z'oba oyitamu ng'omuntu, you can beat any mental health disease or issue. Message gy'olina eri abavubuka abato because abasinga bagenda mu njaga abalala ne basalawo okukozesa ebintu eby'enjawulo n'okubafuna. Message gyempa abavubuka ekisookera ddala naddala my boys kubanga mostly ndiringa nnyo n'abavubuka the male gender kubanga bo tebalina nnyo support or psychosocial support nga female gender gye tulina. Era abavubuka bange everyone who is seeing me ekisookera ddala NNC amasanyu tegaligwayo. Ebiragalalagala bye tukozesa for enjoyment tetusobola bikozesa ne tubiconsuminga byonna ne bikola ki ne biggwayo. So tulina okuyiga okwepimira oba okuregulatinga ebintu bye tukozesa. Ate era tulina okubeera able to pay attention to other aspects of our lives kati nga financial status, relationship statuses, family statuses, being a responsible citizen in the environment. Kubanga era bye tukozesa tebiina buzibu naye ate obuzibu buva kuffe ng'abantu. So Uncle Chosen kyayogeddeko, first heal yourself in order to be able to heal others. So buli muvubuka ali eyo ekisookera ddala njagala okujjukiza nti all your dreams are valid. Kubanga abavubuka ekisinga otuleetera embeera y'okuwankawanka oba okwesanga mu cycles addiction is tubeera stuck in between a loop of tuba tulina future gye tulina oba gye tu-envisioninga gye twagala okutuuka naye ng'ate current circumstances zaffe zituleetera okulowooza nti eyo tetusobola kutuuka. Naye ate teri kirooto muntu kyatasobola kutuukiriza as long as they are willing to put in the work, the consistency and the determination. Ate nekira abavubuka balina okuyiga okweyigiriza okubeera patient. Abasinga yes baagala okugagawala haso bazikola naye beevugamu ka sipiidi. The walls of Rome were not built in one night. Tosobola gagawala mu lunaku lumu, tosobola teekawo kizimbe lunaku lumu. So abavubuka balina okuyiga okugwa mu laavu ne process. Akasembayo
Banchaye omutima gunnuma njagala omuntu okumbudaabuda osangibwawa era offices zaffe ziri Lubowa atwetaaga asobola otusanga e Lubowa. Then ne number yanga ku Quality Supermarket, then atusobola n'okuavailingira enamba zaffe naye n'ebitongole bye tupresentinga musobola obisearchingako. Ekisooka bakiyita Hearts of Gold Initiative kye representinga, then ekirala bakiyita Sweatitainment Foundation ekya Uncle Chosen nga mu Sweatitainment tukozesa physical fitness and wellness as a way of curating resilience and promoting strong and resilient communities. So abaana b'omugaza yonna sawa yonna tujja tutandika okukolamu ettiizi, tutandika okukola ettiizi, twe mentoring, twe supporting, tuzimbe ensi gye twagala. Omusawo mpozi ogambye yagala kola ki? Yakuja tere kasoke mubuzo omusawo n'agatereza abaana b'e Gaza. Omusawo ogambye yagala tereza nga fa b'e Gaza. Ogatereza otya? Ate okutereza okwo just kwa kwongera kwezuula ffe ng'abaana b'e Gaza nti ebitone bye tuyina kubanga mulimu abamu abatanaba nakwesumulula oba kwezuula ebitone bye balina naye ng'ate babiina. So kati ffe tulina program yaffe bagiyita Sanyu Spaces. Sanyu Spaces are community support groups. Kati we tumeetinga kubanga era tutetse tuzze okubakyalirako eyo mu Gaza tujja tuula tunyweko kacaayi tunyumyemu, ensi tugiraba tutya, tugifeesinga tutya, biki bye twandiyagadde okutuukawo. Then kati ffe responsibility eyaffe yakuba equipinga ne skills and knowledge okubayambako okubatuusa ku ebyo ebirooto byamwe and then walk with you through that journey of self-discovery. Tubanirize Gaza naye jukira Gaza we mujja kwa mwino okubeera mu jukira mafia boss waba yasayininga stamp bakwere. Kati kyenjagala obuuza musawo ogenda e Gaza ng'omwana already abadde yatandika dochomekamu. Kati nga bw'omanyira abazadde bangi balina abaana baabwe eyo ng'alina kye yayiga ate kati ogenda mutta. Kati musawo bw'otuuka e Gaza abaana nga layita bazitaddeko tooki. Sure ogenda kukola otya? Kuja kunga waya bani Gaza gwe musawo waabwa. Temanyirawo ku kikyomaawo gaba ganyooka tekigaana ate oba letse bwongo oba mikono kuba jjo nga gikola kinga giri active naye wetunaba tuzze obakyalira muddala basanyu space mode eyo. Ogasanga ono ng'ali ku nsawo akuba ensawo n'oyo omukambwe beereevu. Ate era ezo ensawo zemukuba ziyamba nnyo okubuildinga resilience. Kati akatwongere tukolettenge tukira mukulu waffe abitukola. Okay, tubalo kyagenda mu maaso n'omuyimbi w'eggwanga mbadde nkyagamba nti management yagala ng'eri etya? Management wetuba tugenda kukola nga tuli serious yonna ebejja kukola as long as tukola. Erina okubeera ne ssente oba ssente olina? Erina obeera ne ssente. Beeranga gwambaze na ssente njagala manager asobola okukola mukwano ssente sirina za kusonda. Management njagala ng'erina ssente wendi nga tugenda kola tukole ssente. Omaze mu bbanga ki mu music? Myezi nga 6 ku 8 awo. Kusomozebwa ki kw'osanze sofa mwezi emyezi? Okusoomozebwa tewali nnyo kw'amaanyi kwe naasanze just nti bizibumu. Ebyo bizibu. Ebibatu tobisanze? Ebibatu sofa nagenda neetegese nga mmanyi gyebiri ate tannakikuba kuba nalaba nga amawulire bikiddedde ng'ebibatu mmanyi gyebiri so buli we mbadde nga nsuubirawo ekibatu mbadde nga mbyewala nga mbidootinga sitambula nzekka weeba emboozi ng'erina weegwa we sijagala nga ngikyamya nga njizza gye njagala osobola oddooginga ekintu. Olina omwami? Nedda mukwano. Ate boyfriend? I don't have. Obeerawo otya? Wabeerangawo otya nga tonnakula? Nali mwana muto. Anti wontyo wembeerawo ndi mwana muto. Situka mutulabe. Nedda. Just situka mu situsi. Nedda sebo. Just abantu balabe kafiga k'omuyimbi omwana omuto. Ayayaya naye abalina enkuba ali ebiyidde. Kaviri keeko on point. Nedda sebo. Nkutereeza. Abantu balabe omuyimbi w'eggwanga. Oli muto? Ndi muto. Toyina mwami toyina musajja? Sirina musajja sirina mwami. Kati senga tuba bafuna abaatya? Sinoonya.
Sinatuuka kunoonya. Ebisajja mu TikTok mu inbox mu ebiri bingi tolabamu n'ekimu. Saagala bisajja. Abasumba bannaddiini basiba bagamba mufune abantu bw'ogaanye. Bisooke bindeke. Nkyalina ebirooto by'oggoba. Kyanoonya ssente. Kyanoonya ssente ne hit byonna. Hit egenda kujja. Anytime. So abantu bakufuna batya ku platforms zo, music wo? Platforms zonna buli wamu onsangawo YouTube, TikTok, wonna, Instagram, everywhere. Angel Tussas. Yeah. Okay. Muyimbi ki yakuinspiring? Oba tuwali wane Uganda? Nzija na style yange. Basaba ne manya ab'ensonga zeezo ogambye ina video.